Yep. Baby Jangondabe, say what? Baby Jangondabe, eh? Mukwano Jangondabe, I'll let you touch my body, eh? Saka Tropi Star, of course, in Kola video to watching the Chikonda. So now we're to look video shoot Yamana Spice Dana, Star Girl, January Billy to the Freedom City. Now, what's to Andy, the man said enough video shoots. You have not provided space. They were what they were engaging just spice. Chimagi tinze. Nangama, Wanga Simsa. The ritual and Nama to call Inga. The Tufunayo and then Taru Quaring and I call it. Kuba, yeah, I mentioned on Tia, Vandakula work. Before, because the Go and then I take Kenzo, Yasoka Nakula work and Inga. We know King Sahara make a King Sahara. Wakati 19 base 19 something then atenoja. So what to run in the man but na jana ku video shoot na ku what the wait time. No chinu jinyo kole bintu time to bana kupakuka. Okay. Ndo kulanga utegera. Kweleza kwa space ya yo kulange ni kama ni chino kulanga kwa bei utegera. Fact owo kakubiye mu bango we sister mbango. So okoza social media no kose video inayo. Kale no take out awareness. Okay, njala tune Spice, unakula tu shooting a video. Akaimba chi. Akaimba kano remix, Jangonda remix. One of not even one, she's the best apparently in Tanzania. Okay. Rapper Asingo Mchala. How many songs are Manta Rosary and anyone in Uganda for this project. This project. So njala tune anya no nyamonne. Chatandika ku social media Instagram. Nalidao because I used to follow her Kamumani because I love her style and the music. Name following her following her mimi kunoga kusanisiza. Because her one steps can be like she was following me. Nalida one evening nganda kutapeleza atapeleze mu Jangonda challenge. Ile ukibinaga she's the one. Yes. So nakapeleza na kama I love this song so much. Nikawa wow, that's so good. So then we can do a remix if you're fine with it. Yeah, I'm very happy with that. I need to turn it out after a few days now. There is a beat. So akaimba kano ebintu byayimbe idinto bandi bakuwandikire she had the meaning when I didn't wamugamba kyetegeeza for the song before yeah rather than katamandi so ramu nyumya ndo the beat the flow what music tadi kubya nini mutanyimire chitunga chimwe just flow yacho melodies the beat kati nalyo kambuza meaning yacho ne mugamba nali nakola byakola bikwatana so mukola lwaki tewagenderire mukolereri oba engeri gyali yakale nyo yasaze wajjo tushitezaako by the sixes but they're very busy at times tushitezaako remix betuna chikujene kutukola mangu nimba luchawo bikyalina mubantu bikyalina so nakimunyonyolako nainawo free time nagamba ye katikati and because she was so interested so anxious ngagala kuja chikuba yes and I was happy about that nange nekinyamba kukeneza experience but I can't travel so njagala tutunulire concept ya video tutunulira video director silo ku video director wawa ani dictating awo well omwami alikola video na Kenya na meeting na ngene Nairobi kutuwa je waliko kati became my friend bulijjonga nga mbera ko bambi agatukole project so ngatu tulino tugera WhatsApp so when twali twogera nangamba ko Rosa omukyala on this lady yamugamba I love Spice I love to work with her the process eyo kumbe naye ayalabuzeko naye so ngabemanyi tusanganga to connect it was that is already between kutogera naye director abanikiddwa e Nairobi netugamba kugambe naye kajje tukolere wani so njagala tutunulire remix eno target audience obaze nti ne Tanzania to expanding audience ya Spice elifa wa fan base ya Spice ku bantu abali Tanzania nga tobamanyi nga bafani chemani badde binayo anti abafantu obali tubamanyi then nabandi akadde okweyongera exactly era kintu kitunulira tulina ogasi ya fan base abayo tukabinanga because sinda wano and ogasi wamu understand tuyenna abayo
kutambula wali omuntu agenda maaso n'okubanga okula n'abawagizi n'okweyongera mu maaso so nalowooza tulina okubanga n'ekituufu kyaffe okukikola mpolampola of course esinga obukulu bwaka. So project eno yakumeka Spice ogibala omwaka guno because gwomu ku mwaka guno ba female artists abasinza okutanyimba ate gazikoze yakumeka eno remix. I understand. Actually, olimu kubayimbi abastadde waliwo abatadde nezitakola naye nga batadde nyingi but you lucky nti kuva ku news ba collabs otadde but you what you blessed you work hard anti waliwo abakola hard naye nga ate nyimba tezikoze omuntu akola nnyo takulimba kati teri muntu alilake olina okubanga omukisa waliwo abatadde kati ngenda kuwa example Shiba atadde music mungi mwaka guno but otunuulira music mungi gwatadde sinde ezo gwatadde lumu naye nga atera okubiseza Shiba bbiri nti naye gwotadde from katuweze range project esembeyo ekoze then nemmala ate etambula kitegera then ate ekomezaawe I think at Janko Ndabbi after the concert concert I'm not confusing about so Janko Ndabbi yaddirira kaawo okay so fun nakwera tekibadde nti badde after a few 2 months dropping after a few months dropping ne Janko Ndabbi mukaddeko ku sheshe okay kuba oli ayinza okuta music Spice nakongo limbala Janko Ndabbi growing every day. It's like by the Janko Ndabbi first version eri video yali quite complicated nga tusubiramu okulaba omulenzi okabira naye tetumulaba concept abantu ne bagamba Spice the no, it's like this begerawo okulowooza mu tulina kukola ekyo buli omu kyalinakutegera ekyo kikwate kibi nnyo olina okukyusamu because kati omuntu asubira kigayi nga kiringa otulabigayi abali masitula ate nakuda creativity matters okitegeera olina outside the box. So how have you seen this director work on every the second time you working with him or first time? The first time titwakola but twa connecting and twogirana era ne media tuanyamba kunyo connection zatu sako is a very good guy. Musajja mulungi tubantira tukolaganya ali ise abalirira ate akuta batya alumirirwa tutegera kwa katife obulamu tuli right now tetulina nnyo but we just also hustling tugezaako kulanga nafe ekyaffe eky'Uganda outside there so bw'omukimunyonyola akitegeerera akabageti n'akola ki ani yanyizemu mu kabageti source management oba side eri fenna kitukolera understand ekirungi nti fenna tubadde interested okukola na buli omu okay buzibu ki bw'olabye ku set olunaku wandaba scenes wakatambula nyingi waliwo ebadde kaasi tuvaayo kati ate tuli wano kwetoolatola buzibu ki concept bw'ogirabyemu oba bulungi ki bw'oginyumiza sinyumirako shooting eno zayisade nebasasaawa 11 zokusema esaawa emukitundu badde nzokuse because I was excited about this project nga nezunze era kwa kintu kyanjawulo ebintu bikola abafaani bange njagala nnyo bayize ebintu ebyenjawulo ekimu kitambudde bulungi enkuba tetonye wetebadde nnungi twakedde nnyo tubeera ku sente yasoose kozi tuba tutagawo omusana because it was a kind of beach and pool so nekitambula bulungi netukosa time yaffe netujja nawano indo so tukikolede pesi so ani akuyiyiza costuming naku wanengere kufulu kiwa star abantu balage kufulu eno neeno kufulu njirengera waggulu ne wansi ani designawo bamita push bike sili ne mavo Kampala okay bebaze nengede video zone ezenjawulo nga bakubeera kana kuzino be official designer or stylist because this is not my first time seeing those guys mavo on your videos yeah bera onemba omutola ya nyambaza nga kula push nyambaza ajana yongera na tepinga ko kino na mberera okitegeera so I work with different people kasi tatu nga tubaipinga so is the same designer erino omuyimbi omukyalo lyomala yes so yayiza so nga tuduka 2019 Spice are we expecting any more Ugandan collab nga tujjeko Ugandan ina kati tulina okisogo kiplanning ate no mako kati muli kutwawo kwa tuyinga October November December wedde ko tukaze emyezi zange esatu tusaa kutabyo nabina myezi egyo n'ebisigadde tukatulegera omwaka ogujja inshallah kama then outside collabos ngojeko eno tulina betu bookings up nenawe kati connections are so many and bands are contacting us for collaborations and they're beautiful
gumu kitundu nga topinze chats gwe ne John Black nani awo ne Bebe Cool topinze but omusashi gwe kusinzo training bolooza musically kyanja mukicho mbadde nakyo mwaka guno. Like I told you, telling me twaga mukisa. Behind there. Rupi now many okola out. Of course. Jano merao and makula wa TV. Haso watch mania. Biki Twitter mukula to deliver engagement to mera abantu. Haso nini. No, I can't even explain it. Nature challenge people accept it. Bakuzamu amaanyi biratokola naye ebintu bingi nnyo challenge bingi nnyo nyingi ddala but byonna okuba nti no management everyone needs a management beetaga management so my management atali ku management manager Roger has done so much akola nnyo abeera mu ndogeyo ayiriba n'ateeka n'essente oba tomanyi ng'ogudde. Yes, so nange ng'omuyimbi n'enkola ogwange you worked hard as well. My fans have played the biggest role. Kubanga singa simba accepting a music oyo. Understand. So nga tudduka abantu by the issue kenzo mukwano kulema mukwano. Oyina kyo kyogerako ku nkolagane? Nice. Ongeza tuzirekera. Yabagala tosayo kikyo. Yeah. So but buli omu mwagaliza mukisa mu mbeera gyali. Of course kubanga mu bantu bakulu. Majority tulina gyali ng'abantu. We are not in their lives. Understand. Would you date a celebrity in the same business? Nga muyimbi ku muyimbi Spice. Weka mwagadde but sikyamukali. Kubanga bayimbi baffe baagalikika. Spice watch. They are not trustworthy. No, really, but they're not what, you know. Balakinga ebintu bingi nnyo bikola omuntu. Ne bamanyi nti amanyi obuzibu by'oyitamu n'amanyi obuzibu by'oyitamu ngamba kyogenda kukola naye personality zaabwe you're right. Yes, you're right because no scene nabaddeko nemagana nga I cannot date an artist. Waba bamanyi obuzibu bwe bayitamu taisi. It's possible nga omuntu omwagadde but I'll say kati it's rare kunze nganze. Okay, that's you're right. Nganze because kizibu patungaloga akundi nakimwagala kale sagala kati baka kyosembayo y'abantu mu Spice 2019 project ezijja n'omyezi mupya neno project bagirindye mu bbanga kyokufuluma video ncha efuluma ncha Saturday tutandika behind the scene nga twatadde na project wadde obulamu nakukola obusobozi understand. So twasizeewo kintu kino tukikole n'omutima tukite tukibateere kinyumire era tomorrow evening professional ayina tiimu ye era agenda kuba kikolako nga tugiteerawo just a few days and twagala tutambuze fena leo media tugezeeko kushinga here and there together. Yeah. Okay, Spice abantu ebintu byayimba oluswahili yayimba tonayimba nnyo oluswahili yimba muntu we mwana ebizibu ngegenya I'm trying next year manyi baffe olwewaka manyi buli omwera amanyirwe kuba naye wonna omukunzi waffe tamanyi naye byayimbye byasoma okuyimba. Okay, tuyanziza yabadde Spice Diana ku video shoot ye kayimba kapya tukalinde video ready olunaku lwankya olunaku lwakubiri egenda kuba out already in all stores and media houses zenjawulo 17 wetiri muddemu mukikole neera nga Moze Radio weyagamba RIP Red Moses Radio tukikole neera tubeereyo Freedom City enaku z'omwezi 17 January tugiboozi bangambe n'emeza zaabwe dda wagitunze dda. Okay, tweyanziza gye naye kyasiyawo sala kyakola ensobi abadde ku kamera